njagala okubanga nkubuuzaako muganda ngenda gy'osizidde okubanga otulaba webali kubanga otugoberera webali kubanga otambuza ensonga kaswe nti obulamu bulungi era nkuyegezi kyakkubira enduulu. Nze Ssaalongo Ranks Kalyango okyali ku SRK Media asubscribe nze naffe okola kyamaanyi nnyo ate yakomenti nze naawe asharinze n'omulala omusobola okubeera nga amanya emboozi ze tuba tutaddeyo oba okola kyamaanyi nnyo nnyo ddala. Olunaku olwaleero ndinako omusajja Julius Kyamagero Kyabeeyi liva kuki yerinnya ddala Kyabeeyi kale mulina abantu babiri bensaso okulaba nga amanya gammwe gabuzaabuza Kyabeeyi n'Ekyammundu. Nina mukwano gwe bamuyita Kyammundu naye famire yaabwe yonna beyita Kyammundu era awo Masaka awo ng'oyingira Butenga awo bamaanyi nnyo famire eyo Kyammundu bakubanga Mmundu kigala kya Mmundu kye nagimubuuza naye tamanyi wa wekiva kiyinza okuba kyali kigala kya Mmundu tamanyi wa Kyammundu wekiva ewaabwe. Soka obuze kuba tulaba abalabi baffe balamusizzaako amanya gange nze Julius Siza Kyabeeyi sinze Kyammundu Kyammundu mulala ne Kyamagero mulala muli mutya ku mukutu nange SRK Media gwe mulundi gwo ogusoosa okubeerako wano naye nga tetwabeerako ku Beyond Newsroom ne tukwasaganya ensonga mpola mpola. Musajja w'amaanyi mu nsonga nno ez'amaanyi kubanga musajja muzanyi wa firimu wazanyeko Katemba. Teri muntu abantu abasinga abazanyeko firimu naye Katemba ne firimu waliwo ebitabukira awo. Firimu ate esingako ku Katemba kuba movie is next to reality. Okitegeera nti mu Katemba we mukwata nti mwina sini ya kiso bakwata ekiti ne bakisiiga langi okitegeera ate mu sinema ekiso kiba ddala nti kiso. It is next to reality. Okay. So tugenda kubeera tuyita mu nsonga olunaku olwaleero badde mu wiiki eno olunaku lwabadde lweggulo bawulire twasoose gawulira nga gabuusabuusibwa nti abadde omukama wa Tooro oyo Kabamba Igulu nti abadde avudde mu bulamu buno obwensi wabula mu ddaka ezavuddezeeko awo omwogezi w'Etooro n'avaayo n'agamba nti omukulu tannafa wadde abeera embeera tennaba kutereera si nnungi naye akyali mulamu. Kale n'abadde bavudde nga babise ne batandika okugamba abanaye ate oligala ki ebeera bingi ne ku ssaawa nga 3 amawulire ne gakonfamingibwa nti omukama ono yabadde avudde mu bulamu bw'ensi. Nga ggwe agobereddeko ensonga zino era abadde amanyi tusobola omuntu okumuzaayo emabega omukama ono bwayingira kitaawe bwafiira 49 years naye abantu abasinga bamu bagamba 5 olw'okuba nti yali abulako ennaku 14 aweze emyaka 5 kati ebitabo ebimu bigamba myaka 49 ebirala bigamba 5 naye ngendowooza era gyegyo emyaka awo waafiira noono omwana wayingirira obukulembeze. Kitaawe yafa mu 95 Kaboyo King Kaboyo yafa 95 omwana bamuzala 92 by 95 yalina emyaka 3 yafuukira kabaka. Challenges ezibaawo mu kukuza kabaka nga muto ziba nnene okubira ddala mu kusoma asoma ne banne naye nga balina okumuyisa ate ng'omwana bemu ne ku bikonde okitegeera naye alina okukola ng'omwana abeeko byabbe byabanne akole abbe ku peeni kati challenges ezo ez'okukuza omuntu nga walulyo naye nga talina okuyita mu bulamu bw'abantu aba bulijjo banne balina okumukuba alina okukaaba okitegeera naye alina okubaako baatulugunya babulinga kati nga abasomesa bafuna challenges ezo nti basomesa mu kirasi naye nga ate ab'emmundu babali mabega. Of course ab'emmundu bali awo balinze kabaka talina kukoonebwako. So challenges ezibeera mu bantu we bati abali high profile ziba nzibu. Museveni yateekako wano omupiira ennambooli nti basamba omupiira nga mulimu bano aba radio ba Buka Wenja bakatolo bwama bamulindwa muwonge baani ne Ssebongo Munkusi tayagala mukoonako ndobo olwokuba ye president tosemerera ndefe ya mukulu okitegeera bali basamba omupiira balina ogukujjako ngate tolina mutema ndobo
naye omupiira byonna bibaamu. Ani yawangula? Okitegeera kati challenges zibaawo nnyingi mu kukuza omuntu ng'oyo nga mwana muto. Ebiseera ebisinga mu denying obulamu bwe obw'omwana n'atakulanga mwana wayina kukuzibwa ne mumukuza kuva mu buto nga mugamba ayina kubeera muntu mukulu, ayina kweyisa muntu mukulu. So eyo nga tuvuddeyo yakula yasomera ku Aga Khan, okitegeera bingi paka we yafuuka kabaka ajjudde ng'akuze yeetegerera ebintu ebimu kati asobola okwesalirawo. Ayina byakoze ng'omuntu naye kyamunaku nnyo nti okufa kwe kuzza akyali muto. Egyo emyaka omuntu watandika okutegeera n'okulimirwa ensi n'okuba nti asobola kati okola decisions nga naye ategeera yeesalirawo. Taliiko nnyo bano bakuza. Togenda mu kuzannya mupiira beera wano. Ate tolina kweddugaza. Abaana babeerawo nga alina okweddugaza naye yeesiga ebisooto. Nadde ewaka ng'ajjudde ebisooto. Kati bingi ebiba bimukugirwa ng'akula. Naffe tubadde nga tumulaba nga tumanyi okyakalamu naye. Abadde mutuuze waffe eyo. Ebuziga. Ebuziga? Mubadde muliraanye Omukama? Simuliraanye nnyo. Naye nga muli mu kitundu. Tuli mu kitundu kyekimu. So ng'era oluusi mwa mutambula ekiro muva mu kukyakala kwammwe naye ngira atambula mu ng'omuntu obulamu obw'Obwakabaka naye atuuka n'abussa ebbali naye nagenda naye n'afuuka omuntu owa bulijjo. Era mulina obutambi bungi bwe mulaba ng'agendako naye yo mu kuhikinga ali mu bibira balina zi trek ze batambula mu bibira okulambula ng'omuntu owa bulijjo. Abadde n'obulamu obuli private n'obulamu obwa bulijjo obuli public. Naye wayagala okugenda okukyakalamu agende n'akyakalamu. Okitegeera. So kyannaku nnyo eggwanga tusasira nnyo abantu be Fort Portal ab'e Kasese naye afugayo ndowooza ayinayo aba paati emu. So Kasese balina omusinga waabwe naye anti Toolo ne Bunyoro lyali ggwanga limu. Bunyoro ne Toolo lyali limu nga bw'olaba Buganda nti Buganda nebeera nga eri ggwanga limu. Kakati katugambe nti omwana wa Kabaka yaani ono omuto omulenzi Semakookiro n'akeera ku makya neyewaggula n'agenda n'asalako ekitundu n'agamba nze nkooye njagala kubeera independent. Kati Obwakabaka ne bukola ki ne bubeerawo n'akola Toolo n'abujja ku Bunyoro. Kati gye bwajjirako mu maaso awo era maaso awo obubaka bwa Bunyoro bwaddamu ne bukonkwalinga Toolo. So kati ekitundu ekyo oba Obwakabaka obwo bufunye challenge era endala y'emu gye bugenda okubeeramu nga gye bubaddemu emyaka 3 emabega nti bugenda nabo kuddamu kuzimba kabaka buto. Kuba kati batugambye yafudde alese omwana omulenzi omuto. Kati waabanga agenda kusikira kitaawe mwana mutali myaka nge 2-3 muto nnyo alimu egyo myaka bagenda kuddamu era kumuguluminga buto. Kati Obwakabaka buba bulina decisions ze buteekinga nga ziva mu bana abantu abakulu ate abamu bakatikkiro ate katikkiro abamu nkuseera abamu kopi avamu mmwena abantu ba bulijjo. Okitegeera. Kati kibi nnyo kyannaku tusaasira obukama bw'Etoolo tusaasira Obwakabaka bwa Buganda kuuli abadde munywanyi waabwe mukwano gwabwe. Tusaasira Obwakabaka bw'e Busoga babadde mu myaka gye gimu ne kitaffe ise bantu kitegeera. Kyabazinga w'e Busoga naye tumusaasidde mukwano gwe akuvuddeko ne gavumenti ya wakati tubasaasira okuba nti kabaka omu ku mpagi mu Uganda kuba kati kabaka aba asobola okumobilizinga abantu b'ekitundu kye either ne basupportinga gavumenti oba ne nagidemobilizinga. Kati bakabaka bano banguyiza nnyo gavumenti eza wakati mu bantu baabwe. Era wabagamba nti bannaye mukkirize enteekateeka za gavumenti ezijja ez'okugema abantu okugema okw'ekikungu. Era ebiseera ebisinga olaba nga basookera na kabaka waabwe n'abaayo abadde ambasada wa USAID mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Kati abantu abasobola bulungi obbakunga. So ne gavumenti nayo eviiriddwako omuntu era efiiriddwa maama w'omugenzi oba maama wa kabaka. Kabaka taba mugenzi. Nze ndi mwa muntu wa bulijjo bane mujja kunsonyiwa wetu musobola okutuwabula abamubuze. Mukyala Best Kemigisha tukusaasidde. Oviibwako omwami ye maama. Yaviirwako omwami oviiriddwako omwana. Sister waffe Ruth Komuntare nawe tukusaasidde munaaye.
ko mucheya naye muganda we naye tumusaasidde mukama abagumye obwakabaka bw'Ettoolo n'Abatolo mikwano gyaffe betuwangala nabo mugume kaba Katonda yagaba ate yajjawo yagaba yajjawo tubasaasidde nnyo. So obulwadde bwe aludde nga badde mulwadde kubanga okusinziira ku bivuddeyo biraga nti yafudde kansa. Kyokka nga ebiwanuuzibwa bigamba mbu ne taata kyekirwadde ekimu ekyamuta kuba naye ekirwadde ekyamuta kyajja Putin n'afa naye nga bagamba nti naye yali kansa. Obulwadde bwe bubadde private abantu we batu baba n'endwadde nga ziri private temusobola kumanya nnyo ndwadde ze. Wano njako ekyokulabirako Kabaka yalwalako emabega kaawo abantu ne babuuza Kabaka alwala atya kitegeera si muntu nedda kati olaba abantu ba Buganda bo Kabaka okulwala kyewuunyisa lwa nsonga tebalabyeko ku Kabaka awangaala ng'ono ono ye Kabaka akyasinza okuwangala mu byafaayo bya Buganda. Yes kati tebalabangako Kabaka mulwadde. Mutesa yafa wa anamwemeka anamwetaana anamwenda nga mutono tebamulabako nga ali mu vulnerability state nti takyesobola mulwadde teyeeyinza tebamulabako bamuwanga bonna tebabalabako bamanga bafa bafayita nga alwanye n'abazungu nga fayita era abazungu okitegeera bavumbiikiriza muvumbiikirize ngaokulaba nti yali abalemye. Mutesa okitegeera yafa butwa then bali Mutesa wanu tebamulabako generation eriwo nili nayo teyamulabako nti alwadde n'afa n'abeera awo ku ndiri n'abanga mugonvu nga takyeyinza kati baali menti okubuuza era Katikkiro yava n'atugamba Kabaka alwadde yalwala allergy okitegeera obijjukire izo stories zijjukira kati ne bana abaana naye mukama bajja kunkuba emige egy'obwerere si mwana Kabaka w'Ettoolo ekirwadde kye abadde ayisobola okuba nga abadde mulwadde naye biba private fenga abantu ba bulijjo tetusobola kumanya naye kati webanga finally bavuddeyo official ne batugamba nti abadde kansa ate nga nekitaawe yalwala kansa n'afa then ekyo kiba kyabulabe nnyo naye abadde mugumu kuba abadde nga ebiseera byonna byonna talazeeko nti muntu mugonvu. Ebifaananyi bingi biri ku mutimbagano ng'ali ne famire ye ne kabebi kako ebifaananyi byavuddeyo ng'ali nako mu nju ng'agenda akola zi treks hikinga awalampa ensozi batambula mu bibira akubiriza abantu okusimba emiti. Obulamu bwe bubadde bumpi nnyo naye bubadde buyigiriza nze nagendako effort eyo emirundi giringa ndowooza ebiri njagala kuddayo kifo kirungi nnyo kubanga mu bifo wano mu Uganda ebirimu ebyobulambuzi ebisinga obungi Fort Portal era ekyasinga okuntwala gaali mabeere amabeere waliwo ekifo bakiyita mabeere ganyina mwiru obadde omanyi gali kati balina kwewuunya musajja aviirana agende Fort Portal alaba amabeere galina kubuuza gaali ga mukazi ki amabeere ganyina mwiru ebifo bingi ebinyumirwa okucakalirwamu ebiri effort n'okulambula era wemba nfunye omukisa njala kuddayokko. So Obwakabaka bwa Tooro ebyaddala bufunye okusomoozebwa kungi kubanga okuva gye bwatandikira eyo nayonna kubadde kwa kulwanirira kubanga bonna bavuddengayo ebiseera ebisinga kulwana ate nga bw'okutunuulira ebyafaayo by'obubaka bwakabaka bwa Tooro nabo buzzenga nabo tebufunyeeko ku Kabaka abaddewo bbanga kubanga bw'otunuulira taata w'omukama ono yennyini yakava mu bulamu n'obwensi naye yennyini kitaawe yamuvaako nga myaka 49 ng'omwana aweza emyaka emeka 3 naye ate mu bisanja bye alina ebisanja 2 kubanga bw'ajja mu ntebe omulundi omwaka ogwasooka ebisanja bye yali 2 nti kubanga ajja mu 1965 n'avaako mu 1967 ng'olwa Obote amaze okuwera Obwakabaka bwonna mu ggwanga abujjamu kati bw'avaamu agenda mu buwaŋŋanguse emyaka 26 mu myaka 26 egyo akomawo mu 1993 mpaka 1995 bw'aviira mu bulamu bw'ensi. Kakati yali yakamalako ebbanga ttono nnyo ku ntebe awo ate bwe yaviira mu bulamu buno obwensi kati omwana n'atandika obulamu nga wa myaka 3 nga byonna kubanga wojjukira bw'ogenda ku butambi obwo obulaba nga bamutikkira
jukira yava ye yayagalanga nnyo genda kutula ngava ku ntebe gye bamutaddeko agenda atuule ku mbiri gwa nnyina era olaba n'ebyokuzanyisa ebyebali bazanyisa bimotoka yajjako neddiba lye baali bamutaddeko nga lizitowa kubanga lyali lizitowa naali ejjako alaba bye bamuliko bya tebimugasa obwakabaka bwo bufunye challenges nnyingi obwettoolo obwo kuba ne mu 1999 omulangira Kijjanangoma yakubibwa amasasi kwasibyako John Katuramu yali prime minister nga bakulaga ye yali mastermind w'okutta Kijjanangoma so obwakabaka buzze bufuna turbulence nyingi nnyo omwana ontafunye bulungi kadde kamala kubeera ku ntebe ye ku Namulondo ye nga agifuga kyo n'okukumakumamu abantu be wamu kuba kati by then 99 yalina emyaka nga 7 okitegeera myaka 7 nga omulangira attibwa okitegeera bingi ebyobufuzi ebyagenda mu maaso mu ensonga bitagala gendamu kati kuba yafuna pardon oba bamuta kya president naye omanyi ebyagendawo okumuta omanyi assets ze yawaayo byonna bye yawaayo okufuna eddembe lye obugagga bwonna yabuwaayo okuba nti afuna eddembe so tubasaasidde nnyo abantu b'ettoolo obukama bw'ettoolo ndowooza tujja kuwaayo akadde kula enteekateeka tugende tufune ku mawulire ago effort deni tujja kubeera ffenna mu lugendo ndowooza tutuuse ku balabi baffe ebigenda mu maaso tetwagala basagaasagane amawulire ate bagajje ku balala nga ye deni waali asobola ate yo deni mupapamba so tetulina kyakukola mukama gwabayise abamuyise naye ng'obwakabaka bugenda kudda nnyo emabega kubanga abadde tannawasa mukyala ali official kibi nnyo baluddewo nnyo okola kyokuwasa talina budde wayagalira kati olaba entebe obwakabaka olina obbuwa omuntu abulina obusikiranga obudde bukyali kati era tuyinza okudda mu kusika omuguwa tabadde na mukazi ali official ntibayinza okugaana omwana ono kubanga bamusikisa olwokuba si wa mukyala ali official omukyala nti oba kalika girlfriend oba yakasanga eyo mu bbaala ne beeyagalako okitegeera wajja kubaawo drama mungi naye tusaba aleme kubaawo naye obwakabaka omwogezi w'obwakabaka avudde n'alambika n'agamba nti essanyu lye tulina nti omukama avudde mu bulamu bw'ensi buno naye ng'alina omusika asobola omukola ki omusika kigeza oyo mwogezi sawa yonna bamugoba PA kati olaba tubadde naffe n'ebizibu wano mu bwakabaka bwa Buganda ng'abalangira n'abambejja bavaayo ne beesojja tulina story eyabadde mu mawulire nga waliyo omuvubuka eyavuddeyo agamba Prince Wasajja wajja eyo story nti oba bamuwa ssente zaki n'atazimu omwana nga avuddeyo abanja ssente kati omwogezi asobola okwogera byeyogedde then obwakabaka ne bukifindinga nga tekiri necessary kati bo okukirininga erinnya lyabo baba balina kufayalinga mwogezi omwogezi obeera expendable ng'ofiira mukazi bo bajja kufuna ebizibu byaye bagambe nedda ffe tetwagala mwana oyo afuge abeere kabaka lwa nsonga omukazi gwamuzaddemu yali mukazi muganda okitegeera oba yamuzaalamu mukazi musoga kati bijja bisobola okubaawo ebyo kati omwogezi yayogedde kabaka afudde alese omwana naye akakiiko akatwala obwakabaka kagambe nti nedda oyo omwana yamuzaala mu mukazi oba muzayire yasanga ekikongo awo ebibeera ebbunga awo ne kabalagala okitegeera oba yamuzaala mu mukazi mu Eritrea kuba bali awo bangi eyo gyabadde awangali gyasula ebbunga buziga kati ebyo byonna tuleme kusuubira drama waakyo naye ekyembadde nze ngamba nti akakiiko kyolaba kabaka Mutebi ye bamuwasisa mangu omukazi nga yakafuna obwakabaka ng'akuze biri byonna bye yayitamu ebikadde kuba yali odalina n'abaana bye yali yazaala kati tufuna omuntu ali official okitegeera ne bamuwa Silvia Najinda Luswata nti ye mukyala we ne bakola n'embaga neggwa naye kati tulinze omwana atuuse emyaka 34 bamuhozi bawasa 26 muhozi CDF yawasa wa myaka 25 nawasa mukyala we Charlotte ekitegeeza nakyo kibanga kuteekateeka muntu
omuntu atali mufumbo obuvunanyizibwa buba butono nnyo kuba kati olaba nga bye ndi mu kugamba nti bagenda kutuuka bali bateekewo resistance egamba nti omwana tajja kufuga lwa nsonga omukazi gwe yamuzaalamu okitegeera engeri gye birina okulambikibwamu nti ab'omuziro guno bye balina okuyita mu layini weeti kati omukazi ayinza okuba nga omukazi yasanga kiwala kyaffe kinyirira bino ebyana tekirina na background eri awo etegeerekeka okitegeera kuba tabadde na mukazi ali official nti yayanjula oba yawasa waba ayinza okuba nga yawasa mu nga tetutegedde naye tekisoboka ku muntu ali ku levu y'obwakabaka okitegeera waliwo ne ka video ke mbadde nga ndaba akasasa akali ku gundi nga kazina amazina kabaka wetu ngazina amazina nga alina ekyana kiwala oba bali ku mukolo ki okitegeera kati bayinza okuba waliwo enteekateeka gye bali bayira naye tusabe obwakabaka buleme kubaamu kayuuguumo kuba buli kabaka waavaawo bingi ebibaawo ndira kati owaffe bwa Africa waliwo n'abeeyagaliza jjukira balina ebikaawo ebisobola okweyagaliza okuyingira obwakabaka kati biyinza okujja nti ono gwe muleese tayinza kubeera mu kabaka waffe kubanga maama we wagundi bweti nakyo kisoboka ojja kubasaba baleme kugenda mu kavuyo ako kuba buli obwakabaka obugenda mu ebyo ekyo kyali ku bannaffe abasoga bamala emyaka singa 8 kuba Kyabazinga yafa 29 netubeera ne turbulence awo ya myaka kumpi 29 2010 11 12 13 14 15 paka nga 15 awo 14 2014 myaka nga 7 teni wetufuna kabaka ono aliko Kyabazinga nga buli omu ava yagamba nze Kyabazinga omusajja yalinnya boda okuva eyo Kayunga simanyi nabitende nga dide ku boda n'omuggo gwe n'ekkanzu n'asimira ku Bukedde TV nti nze kabaka nze Kyabazinga okitegeera so tulina okwewala ebintu ng'ebyo abali mu bwakabaka abali mu bifo ebyo abali mu office ezikumu obwakabaka n'obwakabaka buba ne president n'office nga olaba nti office y'obwa president kati n'obwakabaka bulina office etwala obwakabaka okulambika baani abalina okujja kati bannaffe obwakabaka bwaffe obw'abasoga Kyabazinga bo tebuli kwani asika nti muwofu omwana we yasika regions zibalansinga kati waliwo okunyagibwa nti region yammwe efuze nnyo ate tulina omwetooloolo nti eno region weevaako nti nga olaba nti gundi za hiruzi z'e Kampala nti waliwo Makindye waliwo gundi ki Lubaga Muyenga nti kati ab'Emuyenga leero bagenda ofuga luli ab'Erubaga bafuge mugende nga mwetoolola wemuti kati bano baali bagamba ffe mutubuuse nnyo tetufuganga kati so naye bino obwakabaka obusigadde buli bwa musaayi ow'ebusoga bosi bwa musaayi nti gwe woofa era kati ono aliko waba avuddeko ng'awummudde nga Mukama amuyise ate tetusuubira mwana we nti kukayanira ntebe kitundu kirala kyekiddako era akakiiko kalonda nti kati tugenda kulonda ab'Ebudyope oba balina regions zaabwe kana bana abaaliko naye asigala famire ye esigala ekyali mu Bwakabaka erina privileges zesigala efuna naye nga olubiri lusigala gye luli olw'ekitundu ekyo nti kabaka ava mu kitundu ekyo olubiri lwe lwerwo teruli lubiri lumu anti kati buli region erina olubiri lwayo ekitegeeza atuula mu ntebe ali mu kitundu ekyo olubiri kwolwo lwe basinze olwo lubeera lweyo era waavako olubiri lujja sigala nga luli preserved paka we balidda ku mwetooloolo ekitundu ekyo kiddemu kirye kabaka era atwaliwe mu lubiri ajja kubanga muntu wa bulijjo weetyo abeera watyo naye era still abeera connected ku lunyiriri olwo okitegeera naye waafa kati bayinza okulonda omwana we owoona aliko Kyabazinga naye nga wayise emyaka nga mingi nga noono bano bafunye obwa Kyabazinga nabo bane bafa ne bugenda nga bwetoolwa naye n'afa kati wekimukwatiriza nga ono akyali mulamu olina kusaba nnyo mu bufe mangu aliko afe mangu mukwate namu kati olaba Prince Charles maama we yafa wa myaka meka 9 Queen 95 kati kabaka aliko kati wuuyo ali myaka emeka tali mu 8 plus naye kati naye waliwo bakulaga alinze bakulaga nti Charles waba afudde waliwo alinze nti noono waba afunye
n'alya ne waliwo alinze nti noono waaba avuddewo waliwo alinze kati alinze bwansooka okufa anti kati bano Charles alinze alinawo abaana nga 2 3 then tudde kubana abaana ba Diana nabo bali mu lunyiriri balinze naye omu baamugoba yewaggula n'agenda kati abeera Canada ono yawasa omuzannyi wa firimu Meghan Markle so kati naye ali awo ali mu lulyo alinze naye yagamba aze kabula ngano bwakabaka bwamwe temujja kumanyira ngenze n'agenda kati n'obwakabaka bwa Busoga bubeerawo butyo nga buli mu alinze kati omwana wa Nadiopen alinze baliwe baligwerayo nga kitaawo avuddewo kati gy'emyaka emeka kiyinza okwetoloola n'osanga ate omwana wa Nadiopen tafuuse obanga muzzukulu we yafuuse nga omwezi gukomyewo wekityo wekisobola okukola kale naye naye wali akusereza Don Chris 10 yokka joka 10 yali mwavu yali munkusere nnyo waatyo sereza Don Chris nazirya 10 emitwalo 10 nalirya waliwo mukwano gwange ye yali aliyo kati tugenda okugendayo Don Chris twali tuvaayo nampa emitwalo 10 nga gya kizike gya binyaanya gya kikusikusi gyali gya kizike bizike 2 emitwalo 10 ndio nagirya kakati ebintu bya Don Chris wabigoberedde Don Chris yakomawo ddi mu ggwanga bagamba mbu abaddemu emyezi kuva mwezi nga mulamba nga mwali bamuripotinga yakomawo bukomi kiki yakomawo bukomi alabika tayinza kubeera deported naba nga teyakwatibwa abakubanga bamudipotinga olwali tuuse wano nga bamukwatirawo kuba kati ffe twafunako obuzibu ku airport nagenda China nali ngenda Hong Kong Hong Kong ojjukira kati ezensi eziri visa free mulina zegendereza bakugamba tewetaaga visa ndewo tewali embassy ogula buguzi tiketi ng'olinnya olutuuka wali ku kisaawe nga bakonera mu stamp ng'otuuse ku kisaawe eky'eggwanga eryo gy'olaga naye kati waliwo ate byesaamanya nti olina okuba nga omaze okubukinga hotels olina okulaga ssente zogenda okukozesa ate ziwera wano zolina ku mubiri okitegeera kati nga bakudipotinze passport yo tokomawo nayo ate oba na passport pilot yaba nayo ebeera eri mu kasenge ka pilot todduka oyinza okuddukira ogenda otuuka entebe nga passport yatuusedde eri mu kawofiisi era bakuyise eno ne bakutwali ne bakuinterrogatinga ebibuuzo lwaki bakuzizza kati ffe twatuuka wali ku airport e Hong Kong ne batuyita abatuuze abava abantu abalina passport za Uganda ne Nigeria mu ddeeno ne tudda mu kasenge ne batandika okutwekizamininga oze kukola ki nti nze kusuubula sente ziriwa nti naziweereza dda nti kati ogenda kubeerawa nti ngenda kusula wa mukwano gwange yansuubulira ebintu nti sente ziba zogenda okubeera nazo kati nga nsigaza oba $1 zaaliwa nga 108 kati nagenda nenkola ekyobusiru nenkwata sente nenzivungisa mu $10 mbu zizimbe zibeere nnyingi nenzisikale omukazi n'abukwata kamukamu nga ziri mu $108 ne batudetaininga awo ku airport kwennyini ne batulanga muyinza okufuuka ababbi era nali njagala kuyitamu okitegeera nali era njagala kuyitamu naye kati nga nnoonya ensi etajja kuntawanya Hong Kong eri visa free ensi nnyingi Malaysia Hong Kong Singapore tewetaaga visa naye obukwakuliza obuliwo olina okuba nga wabuukinze hotelo balaze nti ngenda kusula wano hotelo nagisasula nina ssente zigenda okumbeezawo mu bbanga weriti kati nze obukodo nali sibumanyi nnyo nali ndi mutolosa ayiga okutoloka kati ne batuzaawo mu kasenge nabeerawo essaawa zalinga 10 ne batuza kunyonyeddako passport ne bazikwata ne batuddiza bino ssente na buntu tubulalala passport yo ne bagikwata ne bagiwa baofiisa boofiisa ne batuwerekera paka ku nnyonyi togenze olukusuubula bakuzaako dde Kampala paka ku nnyonyi passport ne bagikwata boofiisa ne bagiwa pilot negenda mu kazenge ka pilot nga bakubyemu ekigambo daayi kitegeeza ki denied itinerary entry bamudinayinze entry oba oliddayo eyo oddayo
tekiba nti bakikubye mu stamp just kaba kastika kati ninyo we kati osobola n'okukayuza n'okajjamu n'okapiringa off kati ninga olabo no sticker papers nga kuliko dai denied itinerary entry lero namala nenkajjako kati passport bajiwa ba pilot kati netulinya paka Hong Kong paka tukwata ko Ethiopian Airlines netusula Ethiopia ne batuteeka ku ndade Ethiopia paka Uganda oli akwata bukwasi passport najihandinga enyonyedda ko kati wena otuka ku airport nga babagamba mugenda mukasenge kali nga batwa bule no twala twali babiri abuna nange namusanga awo nga simumanyi tufuka abomukwano mu bizibu tutuka wali nga passport yatusedda be bagirina abasirikale ne bakubuuza kiki nsonga kiwe yogere ko nyonyole ko badde mubbi badde mukukuso njaga wentu tuwe bityo ne bakukune nokola report yo nokola statement ne bakudiza ne sente zange ne bazimpa bichi byonna ngamba kali genda fuluma kati Don Chris baba mu deportinga yali badde atukado nga mukwata yali badde bamukwata dda ne baba maze wano omwezi mulamba ne bamunoonya bunoonya yayiyawo yamageze n'akomawo ayinza n'okuba yayitira obanga na Kenya n'alinnya kibaasi kye n'ayingira Uganda naye era ensi etuuka neefunda ng'oli muzi wa misango. Don Chris abantu beyabba abagambira sente ziri mu buwumbi nga bubiri bagamba abantu abamuvunaana sente zagenda zijjawa tewali agenze Luzira era tebajja muse babbanga ddene kuba kugamba ina bakama be yali kugundira peng nakunyumiza bakama be nga bakama be banene mu government wano yagamba simanya fund eddamulira yali na nyini company ebyo bigambo byenze nsobola biddamu yabyogera biri mu public afande eddamulira nti yali na nyini company ye yali mukozi okitegeera kati Don Chris babanga bamukutte talina nnyo kye bayinza mujjako nze wemba ndaba kuba talina kyayina yayinayo just obuyumba buli awo nansana bwombu manyi yakolayo just obuyumba bwe nga buyinza omuwa miliyoni nga 3 nnyo omwezi wabasolozezza abapangisa be Nebo tekujja mu kizibu tebumujja mu kizibu kyalimu obumbi n'obumbi obw'abaana obwabajjibwako so kati government erina ku regulatinga bikampuni ebyo ebitwala abaana naye tebagambe ebisinga obungi byaba above yes byaba above kubanga kampuni ezo baziteekako ssente ng'ogenda okulijesalinga kampuni eyo okubeera nga osobola okutwala okujjana omwana omutwala ebweru olina okuba nga ati olina akawumbi kwa akawunti tulina ne musajja waffe Kaluvini Kayanja naye alina ekikampuni kye kitwala abantu naye kyaba above kayo naku zino omusanga ne badamu abatambulirako afuna emitwalo 10 buli lunaku kayoga omuntu alina kampuni etwala abantu ebweru lwaki olekawo kampuni yo ogenda ku mitwalo 10 nga nange omuwejjere sisobola kulekawo bipulinta byange Kampala nti ngende sima tuli yino bulambuli bampa 10 gya buli lunaku sisobola oshegira kadi government just erina kutereeza kampuni ezo ezitwala kuba ezisinga zibeerawo mu kwagala kubba baba n'emirimu 3 ena nga gye bakakasa ne balanga ne bayita abaana 4 ne bajjako obusente omunateekayo akasente obusibanya medical biki baba kujjako medical mitwalo 15 bali gali abiri bali ne babawo emitwalo 5 kati nemanya nti katufuna abaana 4 medical abiri egirina ne refundable gine bakusanga mwenzi kuyo omusajja wange Deni bagamba toyise naye za medical zote tezidda ne refundable tukusanzeemu akasigo kamukenenya nga poteya nenga HIV bamukeberera 12,000 ka strip ka 12,000 kitu okigira wanene 5 kati government nabyo nebirabe bimanyi waliwo ne company ezali zitwala abaana eyo mu middle teba Middle East eyo mu Bawarabu mu Iraq bakyali Middle East still eyo Gulf eyo Gulf ninga abaana sente ze babajjako mpitirivu okugenda miliyoni 5 babagamba omusaala gwa miliyoni 3 oli ateekamu miliyoni 7 nyamukwana yateekamu miliyoni 7 naye yagenda yamala emyaka 2 nadda nesemanyi lwaki sente zeyo ziriko ekikolimo buli yagenda Iraq buli kyali wange nalina gwe nina yagenda Iraq sente bakomewo nga baziina naye bonna baavu bazibu kati naye nga bazifuna nga nnyingi kuba nkozesa yaabwe mbi si nkozesa oli yagula poloti ate poloti sima yagula yampewo ate bonna ebizibu byaliawo nga si nkozesa nti yazirya
omulala yakola tulina gwe bayitanga Richard Mbizi n'okufa kati alabika yafa musajja wattu yalundako embizi ng'akomyewo embizi zonna embizi 2 ne zifa embizi 2 bali balina ettaka ewaabwe ekisaasi nga ddene n'agenda mu kyalo n'agula obubizi bwe mu kyalo emitwalo 5 buno obuto n'abuteeka ku faamu abulunde ng'amanya ajja kufulumya omulundi gumu buli mbizi emitwalo 5 oba nkaaga jjukira embizi zikula mangu ate n'okuzaala zizaala bannayo b'embizi za Richard zanywa butwa oba bazikuba tya gaasi ebyo ebiseera Besigye we yeekalakaasizanga eyo ng'ayita eyo mu Wokutuwaaka 2011 Richard embizi zonna teyafunako yadde ebuukabuuka zonna zaafa omulundi gumu nakono okulya Richard Mbizi ng'agenze Iraq nowe ewa Gaddafi Libya jukira akaseera katuuka nti banoonya bamasinala bagenda okulwanirako Gaddafi kati Richard Mbizi yali agendako Iraq nga bakuba emmundu mu kusooka kati bagamba Gaddafi anoonya bamasinale simanya buli mwezi babawo omutwalo gwa $. Richard Mbizi yeteeka mu ddini bagenda bafiire bana mu kkubo musajja wattu Mukama mmwe ekimuli eky'emirembe teyadda so Don Chris abaana be yabba sente ez'okurikavalinga nga muzijja nti mugenda kutunda byabugaga bya Don Chris ogwo mukisa teguliiwo era temujja kufuna talina kyalina ekitegeeza oba waakusiba bagenda musiba wesine talina wadde 10 bajja musiba emyaka gye nga 10 oba 2 bumusango mwangu nnyo naye tubadde n'abantu ababadde nga beefuula abagaba ssente abagagga tubaddemu n'abagagga abaddala babadde nazo ngaani yali ng'olaba nga yaliwo nga ye mulaba yali azirina Brian yazirina nga zize oba zaali zo tezaali yazirina twagendako ewa Brian ng'apanze zino emmeeza 1 2 3 4 nga kwonna kujjudde ssente bu vidiyo bukyali osologera n'obunoonya nga zijjudde zikoma wano nga bakiranga wizo leeta akawunga wizo ne badduka musajja watu n'abebbera mpolampola ate kati lwakyo nswaza nze nina ekitiibwa kyange mbadde sita lwakyo mboggolera naye kyanga neyeefulaganya okuddayo ku podiyamu naye era enjala neemuluma nadda kigira Brian yalina ssente oba zaali zize oba tezaali zize zaali under his custody zaali zize kati nga naye bazimubbyeko kati nnyiniza yazimuwadde ogenda mugamba otya era oba ojja zimuwa okitegeera so zaali zize nti omama organizinze history egenda okubba ewa Brian ssente nyizo eyazimuwadde oba yazimutereseza oba yazimwazise yabajja ozisasula Brian kati tukiwa nti zaali zize kuba teri muntu asobola kuwa kawumbi ng'akimanyi tozitowa kawumbi ozibuza onkola ki nze tosobola kwazika muntu mmotoka ng'okimanyi talina yadde obusobozi obugula omupiira singa guba gwabise okitegeera era ogimuwa ng'okimanyi ono ne waana yasa ettaala alina obusobozi obugula ettaala agenda agula ettaala kati ne Brian we yali nti oba bamuwanga mpe naye nga bali bakimanyi alina obusobozi obuzizza kati so yazirina bagundi ba Michael Ezra naye yazirina musajja yajjano balina cash tebaali bagagga napangisa yazi Serena cash hadi mukaga nga temulimu muntu mulala ayingiddemu yayagala kugula timu yali Leeds United nga sente azirina we ziri cash ye yali alowooza ogulanga agula ebinyeebwa abasajja bakubuza assets zo ziri wa yesi sente ozirina cash wuno kati tiimu erina okuddukanyizibwa emisala gy'abasambi okitegeera gigenda kuvaawa nga talinayo yadde akazimbe ka Easy View okitegeera omusajja abeera ne ssente nze abasajja ekineewunyisa asobola okuba n'emmotoka ya bukadde 8 n'ayingira akabaala n'anywa bbiya naye nga n'akabaala akafa omwayingidde emmotoka yagiddemu yokayoka egula akafaako okitegeera nti obukadde 8 ne bagenda kabaala we Makindi n'agipaakinga wabweru naye nga tugeze oba ewa Luuna n'ali emmere naye nga mmotoka yokka egula akazimbe ako naye nga ye talinayo kazimbe kaliwa te ssente ezo okitegeera ekyobugaga kyalina mmotoka eyo ne ssente ng'azirina naye nga mugaye egulayo akazimbe we kati obeere nako nga ekyo takirowoozaako takyagala agala nnyo kashiwe okubeera wanakashiwe n'emmotoka azirina basipapa okitegeera abadde ngaawo nga ye ayagala kubeera mupangisa naye nga nyumba kwasula emmotoka zonna zasuzaako zigula ebizimbe byapangisaako emirundi 3 naye nga apangisa awo so tubadde n'abagagga ababadde n'essente kati musajja waffe Don Chris Kamoga
Yakamoga Christopher Kamoga ate n'amanya mangi yagirako kubanoonya by the way yaliko kubanoonya ng'anoonya omukazi ku bukedde ebiseera ebyo ne musajja waffe yali omuyimbi w'akadongo kamu Super Singers Vincent Segawa we yasimbisa abakazi layini n'abagamba atalina ndagamuntu tojja wajjoga bannyinaffe omwami oyo naye abakazi nabo baadiba abakazi bangi ku basajja kyekyoka bangi naye si ku Segawa temwandi twasizza temwandi tuswasizza kugenda kusimba layini nga balinga bayingira ekivulu so kati bwe biri awo naye tetulina kyakola kubanga Don Chris kati kitegeeza ayolekedde ogenda eruzira amaleyo ebbanga lye ensonga kyekyamuviiriddeko mumukwata kuba bagamba gye bamukutte bamukukunudde na mumpuku ng'alinga yadde yekwesa eyo mumpuku eyo ali eyo anti kati ziri allegations eziriwo nti kampuni yali y'abakulu beyagamba ayinza obba yabasiiga kasa obanga yayogera mazima nabo benyinyi bayinza okugamba oyinza okujja oyagala kwabya byama nga balina mukuumira bayira Don Chris okubeera safe alina kubeera mukomera okubeera safe ayinza n'okuba yeyeewaddeyo kubanga bwe yali ava ebweru nina akatambi kendabe ng'agamba abange nkomawo Uganda tuteese ateese naki n'abamubanja ntalina wajja kujja ssente zibasasula talina wadde 10